General Yoweri Kaguta Museveni Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amutaddeko tabo naye ajuwulira omuliro aguwulira omuliro gumutuuse kati ayogera ludica ayogera kino nakiri gezaako okwewala embeera naye ate ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekigere ku muliro akitaddeko ekituyingiza Uganda empya 2024 tagenda kuba wa muzannyo tagenda kuba wa lusaago tagenda kuba wa kuzannyamu tagenda kuba wabiri ebyemabega bye baali bamanyi ono mulalamu enteekateeka mpya era buli kimu kigenda kuba kitambula nga bwe kyateekebwateekebwa kubanga guno gwe mwaka ogw'okuggyako General Yoweri Kaguta Museveni mu mbeera ki oba mbeera ki kwekalakaasa oba zivuga oba zibwatuka oba ki musisi oba yagenda okugwa kyonna kikigenda okubaawo guno gwe mwaka ogugamba nti bye bye muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni katulabe ku Uganda empya nsaba tulabe akatambi kano otegeere wetulaga bannayuganda era ne wetulina okukikwata ensonga eno. Ne pulinga crowd nga Bobi Wine teriyo ekyo nakyo kyabanyiiza buli kimu yakulembera kati kye baasigaza kuloga n'olaba omuvubuka omusirusiru ng'agamba mbu Bobi Wine talina maanyi takyalina maanyi okakasa Bobi Wine talina maanyi gwoza lwaki teboogera kuba mmwe be mulowooza abalina amaanyi gwoza lwaki abasiru abasatu bandyegasse mukati tulina Bebe Kulu yegasse n'Ediriisa Musuuza gwe bajjako omukazi yegasse n'ono omuli wa Mayirungi eyatugamba nga mbuye takola interview nga tebamusasudde olwaleero azunga buli ku TV alinga muloge talinayo interview gyasobola kukola nga tayogedde kulinnya Bobi Wine siwulirangako Bobi Wine nga amwogerako actually yafuna n'omukisa omusajja okumugamba nti ogamba ono gaye yakubwa nosanga ebivubuka kuno n'obuwala kati ate Facebook tekiriiko nnyo naye osanga abajega ku TikTok mbu batudde mbwe ye parliament y'abayimbi era eyo ye deciding ani ali ku ground n'atali ku ground Mukama Katonda wange ground kije mwogerako omanyi kye bayita ground ogitegeera bulungi gwe njagala omuli region gy'omanyi Bobi Wine gyasobola okugenda ne bamuyisaamu amaaso eki nze kyobola ba TikTok ate yennyumira nnyo nkugambye osanga abasiru nga kuliko Kaluvini Kayanja kuliko kano Kakabaata emyaka 5 okyakola live naawe okyaswagolinga n'abaana baana ab'emyaka 2 Kabaata banno bonna abaalemu ekyeyo mu Uganda bali Bulaaya bayoola muzira balya sino okyali kuno okyasaba emitwalo 5 Kabaata nakula nkulaba olwaleero tutuula n'okola omulimu gwe gumu gwenkola egyo emyaka okyali n'obudde obwengejinga naawe n'otuula ku live ng'oli mu kudisikasinga Suubi yagenze n'awuga Kabaata mbu Suubi yagenze Kabaata oyagala kuloga egyo emyaka naawe okyereega n'abantu mbukati batudde oko nosanga ko waliwo omusiru omulala ali wane London akyakola mu saluni ya kitaawe simanyi kinyoza asala nviiri mbuna yali mu kudibetinga luli yagenda nakola statement na seka mukakati abanyankole bagenda bakuba emigo mbu mwakubya reiji kakati abanupu abanyankole babalinze mu Western Uganda ulire endiga mbukati ya commandinze Bobi Wine omumanyi bulungi omutegeera bulungi omutegeera bulungi gwe mbukati otudde somewhere mbukati begasse simanyi mindless oyo mindless simanyi ono Kaluvini Kayanja afera aba na Uganda mbwa abatwala ebweru oba ye mu family etasobola kutwala mu abewaabwe bonna bagagga Kabaata
olona kino ekivubuka ekina amazzi amangi mu mubiri kye balina okunuunamu amazzi simba bagiyita semanyi regaya semanyi biki ekyo then nani olona kino ekivubuka ekiri awe Dubai bamikwano zenkola wozendya mbwabo sebo bakomandinga era bakomandinga eyo Bobi Wine baba mumaze bali begatako kana akalugwala simaike kanike kamai simaike ka maite family obuvubuka bwe wadde emirembe kuno mbu maite family yagambye who is maite family one in Uganda mbu maite family yagambye sitwako tugenda jimalawo tugenda jikubeeyike tanda bana kutereza bewaabwe abebulugwala abayingira ne bebake saweemu agenda kuba sitwago. You give idiots time. Ewaabwe bulugwala bakyapa tebalina na toyi. Ewaabwe bebaka sawa 12. Mbona batuse Bobi Wine bamumaze. Abavubuka bewatemirembe bada singa mwali muyina amaanyi nga we mwogera singa tetulina tunywera mazzi toyina katwa ko osobola kuba Bobi Wine n'omujja mu bantu ne bwokera ku machano okola video omutwalo gumu oyo gayi yatuula mu bantu ate obo oyogera bwogezi ku linnya ly'omuntu n'akutunuulira ng'ayagala kuyira mazzi gookya. Waliwo kana akasajja akavubuka simeba kaita simanyi chaba simanyi biki akonako kali awo nono omufere waabwe anti kaduuka mbumba kolera emidaala nembola chapati nembakolera sumbusa simanyi mbateera w'ennyanya okumanya bana Uganda muli baloge twatuuka ne ku level nti bwenkola omudaala gw'amazzi mbwe eyo eya achievement eyo business y'amaanyi nnyo. Mubakadama mulete sente zammwe ate tuli mu poloti ate tuli mu gundi mbukakati ayagala okumubuulira ensonga za family sasula emitwalo 5 bambi ne basasula abusebu kamba bulire ekintu kimumwe banna Uganda yategeera Kyagulanyi Uganda yategeera enkyukakyuka. All we have to do is to continue preaching nga tubabuulira nga tubagamba ba comrade kino tukikoze naye twongeremu kino tutandika okusomesa abantu nti struggle enkyukakyuka teba ya lunaku lumu. Tosobola kulumba mulabewo n'omukubira mu lunaku lumu. Wabula buli lw'omulumba olina ky'omusuuzaako era olina ky'oyiga. Kisegedde omusajja gwe tulumba yamala emyaka 7 ng'atetenkanya ate yayinamu n'abanene mu gavumenti. Fesitwage yaffe ya common person ow'enduulu ayanirizibwa omusabi ayanirizibwa akwatako mu bajjajja ayanirizibwa aseekamu akasente ayanirizibwa agenda n'asula ekipande kye ne bw'abeera bw'omu mu diaspora ayanirizibwa asobodde okuteekayo akatambi ng'obeddwaliro bbi essomero bbi ayanirizibwa. Bwetyo bwe tugenda okuzingazinga olwaleero gavumenti ya Museveni ne bwezimba oluguudo nga lutegeerekeka ekyayomba ng'egamba naye bannayuganda lwaki temulagaako birungi bya muzeeyi. Buli lwolaba gavumenti ng'etandise okwekubira omulanga mu gya appreciating omanye egudde. Ensonga lwaki ffe tuli ku mimwa gy'abantu kubanga bye tukola bya njawulomu. Walakunga nti mu Uganda National Unity Platform People Power bye byokka ebiri mu Uganda ebirwanirira enkyukakyuka. Muno mu Uganda tulina mu political parties ezisuka ne 30. Goza lwaki ffe kubanga ffe tusaanidde ffe tuli mu kaseera kali ke baalanga. Yeffe bali omugenzi Kyanjobe yayogerako nti wagenda kujjawo omulembe nga tegwagala ssente tegutya bakabona
tegutya baki naye nga gwagala kimu nkyuka nti olwaleero osobola okujja n'okola live ngo discouraginga bannayuganda ng'obalaganga abatalina kye bakoze ne bakulaga nti baaba enkya tukeera. Kati kankubuuze mbu kati mbadde mwagala tulekeraawo okubanja abantu baffe abaawambibwa baaba tuwadde era tutandise twagala abantu baffe yeffe bali omugenzi be yayogerako wagenda kujja omulembe gwe weebuuze bulijjo babadde bagula abantu gavumenti yegula abantu ne bawikeninga abantu ne bagwamu amaanyi. Olwaleero Kagabo yagenda mu MK naye kennyini alaba nti gye yagenda tali comfortable. Buli lwayimiya ku TV akugamba ndi wa Nuupu naye mukwano gwa MK. Tosobola kugamba nti ennyama sigirya naye nywamu supu. Salawo. Nti olwaleero Jimmy eyagamba nti yayagala nnyo MK kati alindibwa SFC ku bantu abaamulonda mu constituency ye. Edda ng'omuntu bw'asala n'agenda mu NRM nga opposition ye weakeninga abantu bagwamu essuubi ne baganza ebyobufuzi mbivuddemu nze sikyayagala. Olwaleero bw'osala ng'omulala ajja. Ekirala kyenjagala muleme kwerabira opposition tetegeeza Nuupu. Omanyako batera nnyo okubafuulinga opposition yegenda kuba eweddewo Bobi Wine bamugula opposition yeweddewo. Muleke kuwuddiisa bantu. Opposition teina office, opposition teina address, opposition eri buli wamu. Oyinza okuba toli mu opposition, toli mu politics naye njagala omanye nti oyina kye bayita economic opposition. Bw'okwata mu nsawo owulira mu ssente, owulira mu akantu, kitegeeza naawe oli mu opposition economically. Opposition sirinnya. Opposition bye bizibu bye tuyitamu. Opposition ze ssente ze bakusala Kadaama afuna emitwalo 8 n'otuusa 6. Opposition ke masomero ago ye education system abasajja gye bakuteerawo nti omala okusoma n'otwala emyaka 3 ku 2 ng'onoonya mulimu n'owunzika nga togufunye oyina kunoonya passport kugenda kukolera bawalabu ate kaakati ku luno obwa sireevu gwe kennyini gwe weetwala. Okyegedde nti edda twawuliranga nti abaddu naye olwaleero ffe tugulirira okubeera abaddu. Okategedde oba tokategedde kati oli tajja nakugamba opposition mu Uganda teriimu. Sooka omubuuze opposition kyeki? Opposition kyeki kyoyogerako oba tomanyi kyoyogerako? Opposition mu lulimi olwangu ze injustices eziri buli mu sector etwala bannayuganda. Opposition si Bobi Wine. Bobi Wine just akolanga bwolaba omumuli is the face at the moment. Naye tekitegeeza nti bwakeera kumakya n'avaawo mu opposition yeweddewo. Ejja kukwata omulala. Omuzimu ogwo oba empewo eyo ejja kukwata omulala. Eyinza n'okukwata omwana omuto. So tuwulizanga biboozi opposition yagwa. Bobi Wine yatunda opposition teina address. Olunaku lwe mulikeera nga amalwaliro mulimu eddagala opposition ejja kuba eweddewo. Olunaku lwe mulikeera ng'enguudo zikoleddwa ku mutindo opposition ejja kuba eweddewo. Olunaku lwe mulikeera nga amasomero bw'osoma ofuna omulimu nga tebakubuuzizza gwe mwana waani opposition ejja kuba eweddewo. Olunaku lw'olibeera mu ggwanga ng'osobola okubeera ku kibanja kyo n'okiwangaalirako ne batasenda bantu bo bewaziikako opposition ejja kuba eweddewo. Olunaku lw'olikeera ng'osobola okubaneko mwe bannayuganda muli mabaala munywa mwenge babategekeddewo simanyi mugenze simanyi mu nsonga za kisenge. Bannange okwogera ennyo si kwe kusinga naye nze munzikirize
mbagumye buli lunaku keera ku macyango ina agenda ey'okukola okulaba nga abasajja bano olina ky'obasuuza. Olwaleero bwe kigaana enkya jangu ne strategy endala. Musobola n'okutandikawo kye bayita surprise. Baba tebamanyi kye mugenda kukola ne mubagwako bugwi. Kubanga okulangirira kitegeeza nti mubawa obudde ne beeteekateeka. Kati muyiga okubawa ku surprise. Twagala okwebaza Katonda nti kakati Muzeeyi Museveni diaspora naye muwunyira ziizi. Omuzungu yamugobye mu katale w'abadde atadde oluseke. Eya achievement sebo goyinza okuginafuya naye jukira eyo agowa jolaba abanene benyini badde batunda ye ebintu byabo. Kati olwaliro bagenda bitunda ku black market ku sente eza wansi. Kitegeeza mu abadde bawoza politics tabakwatako abasajja olwokuba baagala kubeezaawo government bagenda kuleeta buli kintu bakiteekeko omusolo. Naawe ojja kubeera wano oga nti abaana baayogeranga nga sibiraba. Mpola mpola. Olwalero World Bank yali ewa Museveni akasente buli luvannyuma lwa bank. Olwalero we bakabawa babaweerako condition. Second. Engeri y'okukubamu abasajja bano ya mirundi mingi. Waliwo kye bayita economic fall. Waliwo kye bayita uprising. Waliwo ne kye bayita military takeover. Kati ffe katusooke tukozeseeko ebisigadde. Civil disobedience. Bingi. Gwe bulina ku making sure ojja ne strategy. Bw'oba oli mulungi mu kuwandiika amabaluwa wandiika. Bw'oba oli mulungi mu kutontoma. Bw'oba oli mulungi mu kukola omuzannyo gukole. Tugatta amaanyi. Kamu gwe muganda. Tulumbire buli mu ango. Twitter, TikTok, Facebook, Gurawundi. Trust me. Museveni takyasobola kumatiza bannayuganda nti akyakulembera eggwanga. Olaba batandise n'okuleeta enteekateeka mu baagala kulondera mu paalamenti. Gwe bw'ogamba mutemulina kye mukoze. Essaawa zino wenjogerera nakyogerako. Abasajja batandise okubatya kuba Museveni ne gavumenti ye bakitegedde. Singa wabeerayo opportunity endala ey'okwegatta kwa bannayuganda bayinza obutasulako. Kubanga buli kyonna Museveni kye yali agala okukola yakikola mu kalulu ka 2021. Kitegeeza kati society emaze okukitegeera nti ono omusajja tagenda na kalulu, tagenda na kiki wa kibuli. Nti abantu basobola okugaa nti kaakati leero tuva mu Kono tuyingira Kampala kati abasajja bakirengeredde wala. Naye ojja kusanga embwangu ekugamba Muzeeyi musajja atidde akimanyi. Museveni akimanyi. Era uli mwamulaba nga agamba manyi muli eyo mugamba kati Muzeeyi ono atuviira ndi akimanyi. Museveni nga ali yesunga akalu.
akalingamu abantu bategeera bategeera ayayayaye olwaleero olaba Museveni atuuka okujjayo emmamba ku kalulu k'obwa LC5 mwalaba ekyali ekayunga emmiya LC5 kyatwalira Museveni ne ttiimu ye akalulu okukabba emisana gwe ng'ogamba Museveni temulina kyemukoze laba nno bano gwenyiga bw'obanga olwaleero obadde oweddemu amaanyi keera bukeezi ku bigambo byekugambye gandi kyatuleeta kirala badde ndabye campaign etandise ku TikTok Umaru Kisekka ne Fred Lumbuye balidinze gondi economic shutdown tekoze mutandise n'okukyogamba kati abo endaku zino bakomandinga nga kizaamu amaanyi kitegeeza twetaagayo bwe batyo bangi bwe kibanga ne ground naye ekifeelings then ate ogamba otya nti sikoze lwaki tonenya kyogamba mu Uganda mulimu fefeka kitegeeza nti kyetukola kyekyo omuti oguliko ebibala kwe bakuba enkonyoko muli b'amaanyi yensonga lwaki mwe topic muli b'amaanyi yensonga lwaki olunaku olwaleero Museveni yali yakyawa ghetto kati naye sebo yeeyita ghetto president temulowooza mbu temulina kyemukoze bano abayimbi bamwe bemulaba bakekema kubanga baali esente balina okukola omulimu ogusanyusa ababawa ssente kati tunulira embuzi nga guluneed official teyinaayo na gye basobola gitegeka mu diaspora tekolangayo yadde ne show ekyamaanyi kyasinza okukola kubambira bakazi bakulu ogwe naawe ngodda ku Bobi Wine omunyo ogwaveeri ewaffe erimu mu Northern Uganda gye bali enkuyege mwajja wano mu Kampala temwagala kudda wamu bwe mwasisinkana obutaala wano mu kibuga mulowooza mwatuuka bwe munywayo wano obwengenge obwa layisi nga mulowooza mwatuuka kati guluneedi simanyi oyimba kibayirawo pozo oli mukyala wa Eddie Kenzo oli mukulwanirako mwami ntalo okisaaga Uganda omukyala adifending omwami bajjeyo akawogo oyina ennaku effeddo be muliko tukyaliwo olaba Brian White yatugamba nti akomawo Uganda taddanga bintu bikyuka abooluganda munzikirize wammamba siibule mbaagaliza olunaku olulungi njagala kubasaba mweyongere okukola kye muyina okukola mubanje abantu mwogere ku nsi yammwe mujagale mugitunde bw'olabayo akantu konna k'osobola okuteekayo ne kabuusa bannayuganda mukakole bw'olabayo ka vidiyo kasalo okaweereza abantu baabwe omukyalo kubanga omusajja kye yasooka okukola kwe kujjako Facebook abantu abasinga munaye VPN ebazibuwalira kakati temwonoona budde bwammwe bano abantu ababiri abasatu ababeera ku TikTok mbubaze kuba nafuya mumwalanze shutdown banzijukiza nga bagamba Bobi Wine bwe yalangirira okujja simanyi tewali kyaliwo ate tewali kyaliwo nga ate atalina maanyi mukwata waki Mr. President mbadde nkusaba bw'obanga mwoli bano abasajja baagala tubalage ku maanyi tubenga kati Kampala mu kibuga mu tugenda okukolera activism kuva ku Monday paka ku Monday tubalageko ku maanyi kubanga guno omwaka it is a year of action yensonga lwaki bwe nalabye nga muwadde Joel Ssennyonyi oba tumuwadde I was happy as a human being njagala
tukyuseemu ku political climate. Njagala tunyenyeemu, sina kunyeenyaamu bunyeenya. Njagala tukkirize nti eno revolution egenda kulembebwa bantu abatalaba bintu normally. We cannot act normal in abnormal situations. Ngenda kusaba ebintu bino bitono nnyo nga mpunzika. Ekisooka bannayuganda, nkwegayiridde nga tonnanenya muntu yenna, njagala otandike naawe weebuuze, have I done enough okulaba nga abantu bange gyenva n'abanninaanyi bategeera ensonga gye tuliko? Abantu bo buli lw'obawulira bakyalina essuubi mu bululu buno obugenda mu maaso, oba bagamba nti ekijja kijje, katuzimba abantu nga tubabuulira nti teri ssuubi. Kyenjagala mwejjemu bannayuganda abandaba bakiyita false hope. Njagala mwejjemu essuubi ery'obulimba lyeririwa wammanga. Tugende mu kalulu, tujja kumugirako eyo. Tugende mu kalulu, oteeseteese otya mu kalulu ako? Kubanga ye Museveni muneeta nakyusaamu, actually ayongeddemu, kubanga akitegedde nti kakati takyayagalwa. Kitegeeza is going to be more brutal than even what you think. Are you ready okubuulira bannayuganda amazima nti teri kye tugenda kujja mu kalulu, naye tugenda tulumba kama mbaya mbaya, there is no return. N'omuntu ali ekapiri ya byongo, ali mwajumani, akimanye nti tagenda kugenda kulonda, alinde bakanale mugume abali mu Kampala okutubuulira nti mwajumani Bobi Wine yajjeeyo butaano. Kubanga obuzibu bwe tulina ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka, one, tukyalina kye bayita false hope, essuubi effu oba essuubi ery'obulimba. Nti bw'otuula ku TV n'olowooza nti NBS bwega nti Bobi Wine asinze mu Buganda oba asinze mu mukono oba opposition esinze mu mukono, netegeerayo mu bwongo obwo olowooza nti ne mu bitundu ebirala media ye Uganda egenda kugamba bwetyo. Kye tulina okusooka okukola nga tugenda mu ttaawo eyo, one, mugambe bannayuganda bajje trust mu bintu bino wammanga bwe tugenda okuwangula Museveni ne system ye. One, bannayuganda bajje trust mu media ya Uganda yonna, ne bwebeera BBS terefayina ng'ekedde ku makyana eyogera ku Bobi Wine oba aba struggle, yes, naye temugiteeka mu trust yammwe, kubanga it is just one phone call away ne bakyusa statement. Two, muyina okugamba bannayuganda nti bano ababagamba nti mubeere bantu bakkakkamu tujja kufuna obwenkanya tebuliyo. Tosobola kufuna bwenkanya mu sisitimu eyazimbibwa nga togiinaamu mukono. 3, abantu muyina obagamba nti teri muntu kugamba nti tukwatemu nga tayimu ogirabye nti yeeyo. Mbabuulira ebintu ebisaana abantu babitegeere, so that next time bantu tebatubbuleeminga buli kimu tukibagambye. Ekirala, ne bwe muba mugenda mu kalulu temugamba bantu nti Byabakama agenda balangirira. Byabakama ali ku order. Byabakama takola declaration, akola selection. Bwe munaamala okujja essuubi mu bantu ne bakitegeera, tewali muntu agenda kutunenya. Bwe tulikkiriza Museveni oba n'atuwangula, teri muntu agenda kugamba muntu nti Bobi Wine nupu yatulimba, kubanga amazima tugabagambye. Kitegeeza it will be upon us. Either tukkirize batukalakata emyaka bufukunya, oba kwolwo tuligwedda lwe tugamba nti buli kimu baakitugambye, kati ekijja kijje. Obuzibu obuli mu Uganda bwe buno wammanga. 1, omuntu alowooza nti omuntu ali obulungi asobola omumatiza nti Uganda egenda kukyuka. Aramu. Abantu abasinga be mulaba ba influential people, okuviira ddala ku ba cultural leaders, political leaders, spiritual leaders, they are here to bali wano purposely to maintain the status quo. 2,
bali wano kunafuya na kukendeeza busungu bwammwe kubanga mwe abantu ababonaabona temuyina kye mufiirwa. Wano mu Uganda teri muvubuka alina kizimbe mu Kampala, teri muvubuka alina takisi zisuuka 20, teri muvubuka alina link baasi wano, teri muvubuka alina eka za ttaka wano. Abaziina obamanyi ba cultural leaders, ba politicians, ba spiritualists, ba abo. Kati the day you understand nti abo baliwo ku making sure nti tonyiiga nnyo kubalinyira bizinesi zaabwe, ogenda okufuna enkyukakyuka. Kubanga ojja kumanya nti nze kyenwanirira nwana ky'abaana na nsi yange. Bano bateekateeka famire zaabwe n'abantu baabwe naye nga beerimbise mu kubagamba nti tugenda kutuukayo. Ekirala kino njagala kigenda eri buli comrade naddala ng'oli bweru wa Uganda. Bw'oba oyagala enkyukakyuka tandikira gy'ova. Ekirala si buli gw'olaba ku social media kuno nga zaakuga nti bane tulina kye tugenda okuteekawo mutuweeyo akasente nti kituufu. Don't be stupid. Ate nno kambabuulire abasinga abatajja ku media nakukola kintu kyonna kyonna be basinga okuba abatuufu kubanga they mean business. Ekirala mu Uganda bw'obanga oyagala Museveni okuvaako, njagala kukakasa ogenda kufuna abakulwanyisa nga tebali mu gavumenti yokka naye nga bali ne mu opposition. Nkabaddiremu bw'obeera kwalaali oba mulabe wa opposition ne gavumenti, then you need to be very careful the kind of people you associate with, the kind of people you plan with. Tebaagala bantu bali kwalaali, baagala bantu bali mu lwali na kukyamuukiriza. Kiguumaaza a hoax. Most of them. Kino kankibagambe nga ngenda okumaliriza. Njagala mutandika okwetegereza. This is a year of fooling people and politicking. It's a year of manipulating citizens to prepare yourself tugende mu kalulu. Mukategedde? Akonka balekedde. Akola amazima abamulabe. Era oyo tebamwagala. Era oyo bamukuba. Baagala basuusuuta bantu. Kuguumaaza. Kuchamusa. Be very careful. Si buli muntu ajja titugenda kuteekawo ekintu. Be very careful. Bw'oba olina ssente nnyingi funayo abantu 124 gy'ova. Ekirala si buli ajja ku Facebook kuno n'abaga nti tulina kye tukola nti ati kitegeeza. Mujja kugwa ku baffere kubanga Kampala si kibuga ky'abafara. Akakayimba kayimbibwa pulezidenti. Ekirala trust yammwe mu bannabyabufuzi ennyo mugireducing. Muba respecting, mubawulirize naye tobasibirako. Because bw'olikola research n'obuuza abantu bameka abali serious abaagala Museveni aveeko, ojja kwekanga nga gwe wekka gwe oyagala Museveni agende. Nkabaddiremu njakakomyawo. Kati kano ke gasembayo. Diaspora, social media, tokeranga kumacha omuntu n'akunafuya n'agamba nti toyina kyokoze.
Actually, as of now, you are holding this struggle like this. Singa mwali temwogera nga temuteeka pressure ku bintu ebimu, bw'obeera e Uganda, bw'oba toyina mutima mugumu, oyinza okugamba nti teri kigenda mu maaso. Ne be musuubira abajja ne beekweka mu kamera ne bakala amaaso bwe bati, abasinga bali mu byabwe. Era bw'ogamba nti tugenda kukola activism, you are the enemy. Batandikirawo okulwanyisa. Kino kibabuulira ku lwa Katonda n'ensi yange. Abamu temwagala biwulira, tubyogera, abamu balaba tulinnya mu mugaati gwabwe. Naye nze ndi musajja oba ndi muntu atayagala kulimba. Era mu bintu ebijja okunzisa mu nsi muno, nze saagala muntu annimba. Era mukadde wange bw'atyo bwe yatukuza, nze siraba kintu ne sitakiwogera. The politics of deception mungi nnyo mu bakulembeze baffe abasinga abali ku ground. I want to task abakulembeze Bannayuganda abali mu diaspora, open your eyes, open your brains, ask questions. When these leaders come to your countries, ask real questions. Akonkabalekedde mukalowoozeeko, mukafumiitirizeeko, kubanga bwe tunaabanga diaspora, social media ng'ekola ekisoboka kyonna, ebintu bino okutambula byonna, twetaaga the force, the time, the energy gye tuteeka ku media ne diaspora. It should be at least equivalent to what is on ground. For real. Eno generation indalamu, eno generation indalamu. Bw'oba oli mukulembeze ku mutendera gwonna ng'amazima ga Katonda ne bakugamba nti tuweeyo baddayihaadi bo at least 20 nga tobayina, oyina kugula bagule, then ogenda kuŋŋamba otya nti singa tukolinga out a peaceful demonstration across the country tetusobola okufuna results? Like for real, how do you expect us to get that? Of course we will not get it. We will not. Bakulabanga diikula. People will see you as a diikula. You know the kind of government we are dealing with. Essaawa zino 2:24 focus yaffe yandibadde kuddayo gye tuva. Buli muntu ateeketeeke society nga ne bwe kiba kyetaaga mafuta ag'okuteeka mu bodaboda, ne bwe kiba kyetaaga okubyudinga abantu be bayita baddayihaadi, nti ekisinza okuleeta obuzibu, one, gwokola nnyo n'oteekamu buli kimu, ogenda okubuuzaako nti owaaye kiki ekiri empigi, ti empigi bali mu bbaala.
kiki ekiri emukono nti ate tumayina kigenda mu maaso nti kiki ekiri ekakuuto nti mukulembeze waffe ali tewali kitegeeza nti muba muwadde omulabe waffe an opportunity to go back and do what they call profiling. Abaakulidde demonstration yene embaale afuna n'obudde obuddayo n'apiikinga one by one. Let us now try to change. One, tuddeyo bw'oba kansala dayo zimba abantu, dayo tegeeza abantu nti n'obululu bwennyini temuli ku bintu bye mbagambye ebyo bwe munaabizimba mu bantu nkukakasa tewali munnayuganda agenda kutubuleeminga. Museveni ne bw'alibba akalulu tebajja kujja kunukanulira kuno maaso ga nti mwatusuubiza kubanga wabagamba nti ekisooka TV ze Uganda zonna ziri mu nkwawa ya Museveni. Ekyokubiri bano abasajja be muyita bakalimba influential leader bonna baliwo one to maintain the status quo abasinga, two baliwo ku protectinga ebyabwe. Ekirala abantu mbagambe nti option yokka yokka eriwo si yakusuula kalulu n'olinda Kyagulanyi akomandingi. Olumala akalulu kammwe buli omukola ky'olina okukola bamudda mu kibuga bamudda and tell people the truth. Tewali kintu kisinze kulemesa na kuzza bantu mabega nga kuga nti tulindeko tugumiikirize kye banaatugamba. Akubbye akyayagala okubba akyayagala okwenywereza mu gavumenti. Tulina okukyusaamu message gye tuwa abantu. Ekirala ono politics w'okukwata omukulembeze w'ekibiina katugeze ekya National Unity Platform abakulembeze mwenna ne mwekuŋŋaanya mugende mukole amawulire ku maka g'omukulembeze. That is what we call politicking. You are not revolutionists. Mwe temumanyi kye mwagala bakiyita politicking. Nakunda bawanda byeyo. Why would you waste time? Nze nkiyita kwonoona budde. Otegedde bulungi nti pulezidenti wo bamututte magere gwe gy'ova waleseeyo ki? Gwe ffenna tulindire banaakwata pulezidenti waffe tulyoke tumanye nti Uganda enaakyuka. Now that is a wrong move. Every day tulina okumakinga buli situation ebeere turning point ey'okufuna enkyukakyuka. Kuba kambabuulire kati Museveni yakitegeera nti Bobi Wine mukwate muteeke emagere teekawo abasirikale everything tulina okukyusaamu. President Kyagulanyi bamukwatidde magere ebitundu ebirala what are they doing? Teri bigenda mu maaso. There has to be an impact. Muve mu bintu by'okujjaano ne muwaana pulezidenti waffe ne mumujjubisa ne mulimba ne mubuildingako kye bayita false hope. Omanyize njirabye nnyo essuubi efu ate mmwe mumwetoolodde mwe mugamba wano nti ffe nina omusajja omukulu gwe nalaba ng'alimba ng'agamba pulezidenti wange nti ene ewaffe twakomandinga dda tulinze firimbi nendabira ddala omusajja omufere omunanfuusi ate ng'akaza amaaso ng'alimba nga ne bamugamba nti mpaayo abaana be weesiga kyo abiri tabalina. Obadde okimanyi nti abakulembeze abasinga bagamba nti muleeteeyo ku baana bateekewo embeera balina kugula bagule. Obeera otya omukulembeze ng'abantu balina kugula bagule? Otegeera kitegeeza nti ne banajja mu kitundu ky'okuyoola bajja kukuyoola nga kamese. Ffenna ne tutuula pulezidenti amale kukomawo. Waliwo n'omulago nawulidde mbuka kati ebyo ebintu bye bakola baabibuuzizaako pulezidenti. Oli mulalu otegeera bulungi. Mutegeera bulungi wani ate kambabuulira kino njagala nkyogere kubanga kijja tuyambako. Guys, political party ezisinga nga neyaffe mweri njagala mumanye Museveni yasoma ekintu kimu ebisigadde biyinza omulema ne Museveni yasoma kye bayita okudismantlinga a structured organization. Osobola omukubira mu bino ebya demonstration biki bino naye tosobola mukubira mu kintu ekiri structured
kubanga already obomaze okwejjayo asobola okumanya nti ono ye secretary general, ono ye deputy secretary general, ono ye mobilizer Busoga, ono ye gundi. Ne bw'obeera gwe ekyo kikwanguwira. Bwe munaalindanga ebiseera ebisinga a structured organization okubakolera decision nungi 100% correct. Decision ezimu muzeekolere outside kasita zibanga tezikosa naye nga ziyambako okugwa kw'abasajja betulwanyisa. Kubanga mu structure ezo zemulaba Museveni abeeramu n'abantu be 100% Museveni is represented in National Unity Platform. 100.1111% is represented in NUP. Ata ayinza n'okubanga ali represented ne bwe bakolera amateeka mu Neeke mu Seeke is fully represented. Kitegeeza Muteesa awulira, Mupanga awulira. Kati omwo ekintu ekiri structured kiba kya following amateeka. Tosobola kuvayo n'ogamba kati tugenda kola country wide tour kutambula. Kubanga bajja kikuba, mulimu abagendo kikuba. Ba diplomasi batusiba amatayi tunywere banange lwaki tugezezaako oshegedde kati ebiseera ebisinga olina kwewaggula bajja kikuba. Tewali kintu kibadde kimu mwaka guno kibadde kitukoledde 100.11% nga country wide demonstration, country wide tour eyo yatukolera. Nebo wali webuzizaako yajja etya ne dissolvinga from nowhere. You need to be smart. Ate nga toyinza kitegeera. Kitegedde. So, omuliro gugenda kunzigwako bannange, munzikirize, mbasiibule. Mukama abankuumire, Mukama abampeera omukisa. Mweraba.
byebyo ndowooza obubaka butuuse bulungi era mubuwulidde. Tujja kutambulira awo mpola mpola paka bwe tunaatuuka mu nsi ensuubize, ate nga tujja kutuukawo singa tunassa kimu ne tumanya nti ffe tulina okulwana olutalo olutuusa mu nsi ensuubize, okulaba ku Uganda ffenna gye twenyumirizaamu, Uganda gye twegomba okulabako n'abaana baffe mu banawangaalira n'ensi yaffe okubeera ensi ennungi. Kale mbaagala nnyo, Mukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tubyogere. Mweraba.